Besigye kati akalulu akanoonyeza mu bitundu by'e Karamoja mu disitulikiti y'e Kotido. Abakaramoja bamwaniriza era Besigye n'abibya nabo mu mazina ag'ekinnansi. Matange Karamoja. Matanga atu. Matangi tunga. Arakara noi. Bamulopedde nti gavumenti bwe yali tennaba kubaggyako mmundu baali balina amagana g'ente. Bagamba nti ente zaabwe kati zabbibwa. Somebody can steal one cow from there and they will spoil over 1,000 cows for that crowd to compensate the one who is stolen if they get only one color. And it has the army who has been doing that. Dr. Besigye abasuubiza nti singa bamukwasa enkasi y'obwa pulezidenti agenda kubaddiza ente zaabwe. People were registering themselves to recover the cows that had been taken away from them. They have been registering, no cow has ever come back. Keep them. The government that can compensate you is about to come. Mu kaseera kano disitulikiti y'e Kotido terina ddwaliro ddene era abantu b'e Kotido baddukira mu ddwaliro ly'Abamisani e Matanyi eryesudde mayiro nnyingi okuva e Kotido. Ever since I started coming here, there was a lie that the road to Kotido would be tarmacked. Ever since I came to Kotido, there has only been one secondary school in Kotido. Only one school of secondary. Ever since I came to Kotido, there was a lie that there would be a hospital in Kotido. There is none up to now. That is after 30 years of NRA. Besigye agamba nti bino bye bimu byagenda okusookerako mu nteekateeka y'okutumbula ebyobulamu mu disitulikiti y'e Kotido. Karamoja emanyiddwa nga bw'erimu ebyobugagga eby'omu ttaka okugeza ng'amayinja mwe bakola seminti n'amayinja mwe bakola tayiro naye tewali kkolero libirongoosa. Besigye abasuubiza okubatwalira amakolero bafune emirimu. Karamoja rocks are taken to Tororo and the cement is called Tororo cement, not even Karamoja cement. Jobs are in Tororo, the jobs are not in Karamoja. Eyesimbyewo kuba President retired Kano Dr. Kizza Besigye olwaleero asiibye mu disitulikiti y'e Kotido ng'afeffetta obululu. Abakaramoja bamulopedde nti ente zaabwe zabbibwa. Besigye abasuubiza bwe banamukwasa enkasi agenda kubaddiza ente zaabwe. Jingo Francis, NTV, Kotido.